Osibye tano mulabi waffe owa Bukedde TV kyekino ekirungo kya business okuwa bakasitoma abo obulabo obw'enjawulo naddala mu eno season gye tulimu eya festive season n'obagaliza omwaka omupya omulungi n'obagaliza ennaku enkulu ennungi kigenda teekawo omukwano wakati wo ne bakasitoma kitya abantu bajja kulowooza oba bajja kwagala nti obalowoozaako na mu bino ebiseera eby'essanyu obalowoozaako mu biseera bino ebyokwagaliza abantu oba okubayozayoza okuyingira omwaka omupya kijja kweyongera bakasitoma abo okujja w'okolera okujja okugulako ebintu ate n'okuwagula okuwagira wamu n'okwagala okuleetawo enkolagana ennungi wakati wo ne bakasitoma abo n'olw'ensonga eyo bannannyini bizinensi bonna mukozese akaseera kano oba akakisa kano kubeera nga mweyanza bakasitoma oba okubakuuma kaadi we ziba nga za bbeeyi nnyo osobola okugula obumuli n'obubawa obumuli bwe buba bwa bbeeyi nnyo osobola okubawa obuntu nga akapapula n'okawandiikako ekintu ekirungi osobola obaweereza bu message ku ssimu n'ofuna ennamba zaabwe n'oweereza buli muntu yenna ka message ako kijja kubanga kizimba bizinesi yo ate nga kyongera ku bakasitoma kyekyo ekirungo kya bizinesi webale kulaba Bukedde TV.